bisatu twasoose naki la si point gye tusembyeyo ebifo mwe tukubirizibwa okusenya ye point gye tuliko okiraba ogenda kufuna wuzu ogenda mu swala ogenda kusoma ki ogenda kusoma Qur'an y'ekitiibwa kati inda alqiyam min an-nawm ovudde muki mutulo omuntu bwe yeebaka engeri gyani kyakamwaka abeera awumbyeko kalina engeri gye kakyukamu kale kikubirizibwa nti oba ovudde mutulo kolaki senya olwa hadithi eyo mama Aisha gyatugambye nti aswaaku matharatun lilfam okusenya kitukuza akaki kitukuza akamwa nomubaka sallallahu alayhi wasallama okusinzira ku hadithi ya Bukhari nga kigambibwa nti kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama idha qama litahajjudi min al-layl bwe yasitukanga omubaka sallallahu alayhi wasallama ekiro okusala tahajjudi yashuusu faahu bisiwaaki yalongosanga akamwake ng'ayita mu kusenya baddu ba Allah sunna eyo nayo tugikole ki tugikwate then inda dukhuli almanzil muntu obadde ova bweru otuuse ewaka ogenda kuyingira awaka kirungi n'okola ki n'osenya n'ojjayo akasenya ako n'okola ki n'osenya olwa hadithi eyo ti omubaka sallallahu alayhi wasallama eri muslimu ti bwe yalinga atuuse ewakaawe yalinga ajjayo akaswaki ke n'akola ki naye ndowooza era kino mubirimu nti omuntu yenna bw'aba ali awakaawe naddala abasajja oba abakyala mulina engeri gye mweteekateeka mu biseera ebyokwebaka engeri gye kiri nti musula ku kitanda kyekimu kale bwe weeteekateeka mu mbeera eyo n'osenyaako muddu wa Allah olabika bulungi okusinga bw'oba nga tosenyezza ekyomukaaga kyamukaaga inda tagayyuri raihati lfam omuntu akasu akakamwa nga kakoze eki kakyusa oyinza okuba wali teweebase naye n'owulira nga embeera ekoze eki ekutabuseeko jjayo munnange akasenya okole ki osenye embeera eno no munnange eyina weetusukuma embeera eno eyina weekola ki eyina weetusukuma wa weetusukuma nti buli muntu abeeko n'akaswaki mu nsawo oba mu nsawo y'essaati oba mu nsawo yaki yimpala atambulenga nako kubanga munnaye mwe muli mu bibuga tolina woogenda kujja kasenya bw'obanga okozesa kakiti nti buli wonaagira oti n'omenya n'okola ki oyinza okulwawo kafuna kakati tambula n'akaswakiiko kyemmanyi kanusu nga 10 buli muntu asobola okukola ki buli muntu asobola okukagula n'otambula nako nkakasiza ddala nti muyinza okuba ne mummwe mulimu abasawo mujja kujulira ensonga eyo nti omuntu bw'aba muyitirivu wa kusenya era alina n'endwadde ennyingi zayinza okukola ki zayinza okwewala olw'okubeera nti atadde ibaada eyo mu nkola then tuzeeyo ku bintu byaffe 10 twakalabako bimeka twakalabako 3 twalabyeko kasu sharibu ifau lihya then tugenda ku siwaak sibi ebyo okusenya ekyokuna istinshaq alma omuntu okubeera nga ayisa amazzi mu nnyindo muno okuteekamu ki okuteekamu amazzi eyo nno nayo sunna mu sunna ezanywera ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama era n'agitukubiriza okusingira ddala mu wuzu naye hadithi eno egireese mu kifaananyi kya njawulo nti oyinza okuba obadde onaaba byonaaba nga birala nnyo naye n'okigenderera okulongoosa mu nnyindo n'osika amazzi nga
bwogakola ki bwogasindika neki okuyisa amazzi mu kifo ekyo sunna nkulu nnyo newankubadde toli muki. Twalaba nti Imaamu Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'a jaalaha rukunun min arkani lwudu, yagifuula mpaji mu mpaji zaki, mu mpaji za wuzu, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama mu bujulizi bwe yeesembesa tewali hadithi eyogera ku wuzu gye yafunanga okulekanga eriko okuyisa amazzi muki, okuyisa amazzi mu nnyindo. Kale banne sunna eyo mugikole ki, mugikwate. Hadithi eno nga bweri mu Bukhari, so mukadde wange Imaamu, hadithi eno nga bweri mu Bukhari tiyaleeta kigambo madmada mu 410 kusinzira ku raawi waayo, yaleeta istinshaku kyo kyokka, naye ajja kukubuulira ensonga ku nkomerero yaayo. Then ghaslu albarajim tugaye nti wanaayogedde ku istinshaku kyokka, naye ku nkomerero ya hadith ajja kukubuulira lwaki ayogedde ki, ayogedde istinshaku kyokka, madmada takireese. Kati ghaslu albarajim kitegeeza okulongoosa ennwe z'ebigere n'engalo. Nti abantu abasinga bwe baba banaaba, naddala abakola emirimu egirimu okukwata mu ttaka, tebafaayo nnyo kulongoosa. Kati ekibatu kino mukiraba baddu ba Allah, awantu wano omuntu bw'obanga omulimu gwo oli muzimbi watera okukwata ettaka, awantu wano wakati bw'oba tomanyi kunaaba bulungi wayinza obutakola ki, obutatukula kuno bwe kuti kuno. N'embigere kye kimu, okiraba okubeera nti oyisaamu engalo zo zino ng'okola ki, singa otawaaza bw'obanga oli mu kwetukuza. Kubanga hadithi eno newankubadde eyogera ku istinshaku ne madmada oba ebirala, naye hadithi eno teyogera ku wuzu, eyogera ku sunani mustaqilla. Bintu biri sunna olina obyekwatako muki, mu bulamu bwo. Mu kunaaba kwonna fuba nnyo okulaba nti ososola ennwe zaki z'ebigere, okuuta ebintu bino mu ngalo muno, ettaka likole ki, liveemu. Ne bwe muba temuli ttaka kati kube mwe muli ba kibuga, era olina okulaba nga ofunye ekibatu kino ng'onaaba n'okikola ki, n'okiyisaako amazzi bulungi, n'oyisaamu ne mu nnwe z'ebigere kye ki, ne mu nnwe z'ebigere kye kimu. Oyinza okugattako n'amatu. Amatu nago ge gimu ku bitundu bye tuyinza okulagajjalira ku mibiri gyaffe, naye mu sunanil wudu gye kiri. Mu sunanil wudu waliyo okunaaba ki, okunaaba mu matu ago n'ogalongoosa bulungi, n'oyisaamu engalo, n'oweetoolooza munda waago, n'oyisa n'ebbali waaki, n'ebbali waago. Ebintu ebyo baddu ba Allah, hadiisi eno twagireese nga twogera ku wuzu, kubanga eyogera ku ebyo byennyini bye twetaaga nga twogera ku ki, nga twogera ku wuzu. Naye nga si tteeka nti bw'oba ogenda okunaaba ebibatu byo ebigere ghasl albarajim nti olina okuba nga oli mu wuzu. Nedda, oyinza okuba nga toli mu wuzu naye n'osalawo okukola sunna eno ey'okubeera nti okola ki, otukula, onaaba n'otukula naddala ng'oli ku nnwe zaki, ku nnwe za bigere. Barakallahu fik. Then natfu al-ibt, natfu al-ibt. Natfu al-ibt kitegeeza obwoya obumera wansi w'emikono mu nkwawa. Kalegerekese ebyo enviiri ezo ezimera mu nkwawa baziyita sha'ru al-ibt, kuba al-ibt zenki zenkwawa. Kaakati bw'agamba nti natfu al-ibt, okukuula enkwawa, aba ayagadde okutegeeza obuviiri obukola ki, so si enkwawa zennyini. Ndowooza kitegeerekeka. Naye tukkirizibwa baddu ba Allah okubeera nti tukozesa sheeva, waliwo obusheeva obwo oba bwa 5 oba bwa 10 obubeera mu katale, okagula. Engeri gye kalimu tekinologi kakwanguyiza. Baddu ba Allah, bino bitegeerekeka. Daluso era bikereesa omutawaana. Akantu kano kasheeva kakola ki, kakwanguyiza okubeera nti oyita mu bwangu.
chapu nga bukoze eki nga bugenze chapu nga bukoze eki nga bugenze naye ekiri sunna nabtuha kubukuula buki liman qawiya alayhi singa oba okisobola kubanga hadith tegambye halqul ibti kumwa hadith tekoze eki tegambye kumwa egambye kubukuula buki waliwo abantu abakulamu embeera eyo nga bakikumanyiza kuva nga oli muvubuka muto kati weesanga nti oyanguyirwa nnyo mu kukikola naye bw'oba ekaluubirizibwa la basa bihi bw'obujjawo ne kasheva khalasi otuukiriza ekitundu ku sunna naye sunna okujjulira ddala olina okwemanyiiza obukola ki olina okwemanyiiza okubeera nga obuntu obwo seeko oli alabika kiyinza omukaluubirira takiwulirangako naye nno wano ewaffe abakulidde wano obuntu oba batutendekanga bukuula buki nga seeko ategedde nti okozesa nevvu okiraba n'obukola ki naye ndowooza kyajja lwakuba nti kuba tebakiteekanga mu ddiini kwalinga kukuza muntu nga bugunjufu nti mu byalo eyo gye wakulira oyinza okuba tiwali tosobola kusevinga sente zigula sheva hususan nti sheva ne China waali wala ebiseera ebyo ng'abaleeta konteina ya sheva bayinza okuba mu Uganda tebakola ki tebaliimu kati nga balina okutendeka engeri gy'oyinza okugonjoolamu ekizibu ekyo naye ffe mu busiraamu ekiri sunna ejjudde kubukola ki sekwagambye okozesa evvu kiraba oba pawuda era nze alhamdulillah nkisobola naye si buli kiseera naye nga nkisobola okukola ki waliwo woyagala ng'owulira tekijja kukola okategedde kakati sunna eyo baddu ba Allah nayo nkulu era tugyekwateko Allah w'ekitiibwa ajagala min sunanil anbiya then ekyomunaana oba kyamusanvu ani yawandiise wangi ani yawandiise baddu ba Allah kyakutaano ya subhanallah ekyomusanvu halq al-aana kati wano kizze ekigambo kye tubadde tunoonya wali ku pointi eri obuviiri obumera wansi muntu bwakula obuviiri obwo kati sunna ekigambo kyajja mu hadithi eno halquha kubukola ki kitegeeza nti wano mbaka ekigambo kino natfu mbaka yakirondanga luvannyuma lwa kwekenneenya okiraba nti wano nabtu kyekisinga obuki obulungi ate wano kukola ki kumwa baddu ba Allah bw'ogenda okwegendereza ojje weebuuze ku bantu abakola natfu abakuula obuntu obwo obukuuzi ekisooka ojja kugenda okukyesanga nti obwabwe si bungi nnyo ejjirita eno buli lw'okozesa ejjirita mu nkwawa bukola ki buwera era bw'oba mu lugendo nga tolina jjirita oyinza okukomawo ng'omukono tegukyakola ki okategedde ng'omukono tegukyatuuka bakulaba omukono guli eno okategedde oluga kati bw'oba okozesa jjirita oba sheva buyinjiwala okiraba ne bukola kathaafa ne bubanga bukutte okiraba naye bw'oba okozesa natufu bulwawo nnyo okitegeera kati baddu ba Allah al-Qur'ana embeera eyo nkulu nnyo omubaka sallallahu alayhi wasallama lam yuwaqit lana hadithi ya Anas kyeyogera kirala omubaka teyatuwa biseera mwe tulina kukolera bintu ebyo ekintu ky'abantu abamu bakitegeera bubi nti kanninde buli lwakuna kyekirimu ki kyekirimu empeera nedda si kituufu buli lwawulira ng'oli mwetaavu okiraba buli lwawulira nga sunna yeetaaga okuteekebwa mu nkola gikole ki
tewali bwino munywevu nti olina kulinda lwakuna. Tewali bwino munywevu nti olina sunayo enviri situzogeddeeko, naye tewali bwino munywevu nti okukwata sheeva okiraba okushevinga ku mubiri gwo luyina kuba lwakumeka, luyina kuba lwakuna. bwino utakola ki taliiwo. Okusala enjala tukyogeddeko, tetunda kyogerako, tuyinza okuba twakibuuse. Okusala enjala kyetuba tuzzaako ndowooza oluvannyuma lwa halqi al-ana. Kati tewali kiseera mubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyatuwa tolinda lwakuna. Kati kootegedde nti eyo ibaada ogifunamu empeera oluva wano, genda ogiteeke mu nkola n'enniya Allah subhanahu wa ta'ala atunde mu nsonga zo, giteeke mu nkola, tolinda lwakumeka. Wabula omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti omugayaavu atali omukyafu ddala, awulira nga talina budde n'akamu bukola sunna eyo, okiraba, kale aleme kusukka nnaku 40. Aleme kusukka nnaku meka 40. Oyo ye gassa abagayaavu ataagunjulwako, kiraba. Naye obanga wagunjulwako eno sunna wogyetaagidde bwoba okola ki, wobeera ogikola. Twaliramu n'okusala enjala. Okusala enjala nayo kyekimu ku 410. Bw'oba wandiika kiwandiike. Okusala enjala kikulu nnyo. Enjala zino zitukuumira obuyonjo. Kuba waliwo wangi okusala enjala okuziruma sikimanyiiko, naye okuzisalako tuzisale ebiseera byonna, buli lwe zijja ng'okola ki, ng'osala. Tolinda lwakumeka, tolinda lwakuna. Kirimu obulungi bungi. Waliwo ahadithi ezigamba nti bw'oba ogenda okusala enjala otandikira ku eno nasu eya ddyo n'oddako simanyi eya wakati n'okuddako simanyi ekola ki. Ekigambo ekyo si kituufu. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nti la yasbutu fiha hadithun, tewali hadithi nywevu eyogera ku ki, ku nsonga eyo. Wabula ekiriko hadith anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama kana yuhibbu tayammun, yalinga ayagala ekigambo ddyo mu nsonga ze zonna. Fi tanaulihi, ali mu kwambala ngatto yasookanga ki, yasookanga ddyo. Ali mu kufuna wuzu yakulembezanga ki, yakulembezanga ddyo. Kwegamba ekigambo ddyo kyamubanga ku mwanjo nnyo. Bw'oba oyagala okukola sunna ejjudde ku nsonga eyo ng'osala enjala, tandika na mukono gwaki, tandika na mukono gwa ddyo, kikolo nnyo. Then ekigambo ekyokumeka ani awandiika? Kyamwenda seka wawandiise? Inshallah bituddire mu kimu, biddemu inshallah. Fena tuwulirize baddu ba Allah. Barakallahu fikum. Okusenya ebyo bisatu. Gaslul barajim ekyokutaano. Halqi al-ana kyekyokumeka ekyo, kyekyomusanvu. Ekyomunaana okusala enjala.
kati tugenda ku kyamwenda alistinjau okusitanja nakyo sunna nkulu omudduzi alina okukola ki okwesibako okwekwatako min sunani l ambiya ku pointi eno nyina omuzaana wa allah alayika si musiraamu namulabye ku social media ng'agamba ku basajja b'eddiini ye ng'abaga nti mwayise ng'abasiraamu mugendengako n'amazzi muki era n'agamba bwe mba nakootinze bulungi nti tusuula ndawoya zammwe ne tubagamba nti ababbi bazikoze eki bazibidde ku waya naye ngaekituufu underparti zammwe zibaamu obuki zibaamu obukyafu kakati bwebaamu obukyafu nze sebo sijja kukwata mu bukyafu bwo nga njisuula kakati bannaye tuba tulidde mutwalenga ku mazziwa twalenga ku mazzi emmanju nsuna ndibabbiya baka sallallahu sallama yatukubiriza bakadde baffe yonna gye tuyise bazze batukubira sula ya istinja niwabawoko n'ebigenda allazi yahillu mahalla al istinjau kalistijmaru okukozesa amayinja okiraba n'okozesa jjinja kasalibanga teri kunuubule kiraba olibanga lyeririwo n'okozesa ku bipapula by'emiti kiraba osobole okuva gy'ovudde eyo ng'obukyafu buwatutte tokomyewo nabwo esebo babiyita bipapula mu Luwarabu awuraka shajara babiyita bipapula byaki bipapula bya miti mu Luwarabu babiyita omwe muyita ebikoola okiraba kakati ebiramu ebipapula ebikoola ebikoola kasito kibanga kirabika bulungi naye okikunyuula bulungi kuba mu ttale yomutera okubaayo omuddo ogusiiwa kati okunyuula bulungi alhamdulillah n'okikwata neweerongoosa bulungi alhamdulillah n'obanga okoze eki naye ekyo la yughni anil maai tekikuggyako bwetaavu wakukozesa ki mazzi wabula okozesa methods ezo ihtiyatan nga weteekateeka nti bwenfuna amazzi nziremu nkole ki nziremu neetereeze kati baddu ba allah ebigambo ebyo bikulu nnyo era omusiraamu yenna waliwo omusheekha omu wennakyalako byenamulaba wano nja mubalaga naye sijja mubuulira nti ekyo naye nja kumubalaga lwanajjako wano nasanga ewuwe mu bitoyi zonna nga waliyo amazzi neneewuunya nnyo wallahi ate nga mwattu amazzi kugamba bwegaba nga mbeera ya kibuga kati nga mmwe ekisokke naye omuntu agenze mu katale n'agula obudomola n'ateeka etteeka ewaka nti bubeere mu kaabuyonjo nga bulimu naki omuntu oyo aba mulungi nnyo aba afuddeyo nnyo ku ddiini oba naye ati bona akasibira ate onaagateekamu otya kati okuba nti ebiyigo byaffe tooyi zaffe kazibe ziri ezaffe traditional zibeerako amazzi ekigambo ekyo kikulu nnyo okutuukiriza sunna eno mu nkola omuntu kubanga ebiseera ebisinga embeera y'okumala ekyetaago abantu abamu baagala nnyo gikola nga amaze okuggwaayo okiraba oluganda muntu ajja wano nga bwe tuli wano mu muzikiti okiraba n'akimanya yeetaaga okukola ekyetaago mu ttooyi okiraba n'atuula wano neyeetuulako okutuusa ku ssaawa ekola ki tugenda okulaba omusajja adduka speed wano afuluma omuzikiti so nga ate ekyo mwattu mbaka sallallahu sallama yakituziyiza hatta juila min makruhati ssala kitamwa ne mu ssala okiraba omuntu okusaala ng'osibye omusulo oba osibye ki kakati ttooyi zaffe waliwo abantu abagala okugenda mu ttooyi ng'embeera emaze okukaluba ne batuuka mu ttooyi nga tebalina maki tebalina mazzi tagasanzeeyo kati n'ava mu ttooyi ng'engoye zikyafuwadde nga naye kennyini takoze eki kati okweyamba muddu wa allah gula obudomola bwa nusu nga 1,000 oba liita 3 oba oguze butto waka baga nti bana akadomola kano mutuyambe kabeere mu ttooyi nga tekakola ki nga tekavaayo kintu ekyo baddu ba allah kikulu era ndowooza empisa eno tuyinza ogikoppa ku bagagga kuba temulowooza nti abagagga ebinaabiro ttooyi zaabwe bazizimbanga za nungi tikuba kwejalabya
batufunako ejjana nti buli lwogenda mu kiyigo amazzi gakola ki gabaayo nga wayonjo buli kimu kwegamba subhanallah sunna nereme kutuyitako toyiza ffe kazibezo traditional tuziteekemu amaki amazzi Yahya rawi alhadith omusajja ono ayogedde hadith eno agamba ku nkomerero yaayo nti wanasitu al-ashira njogera ku hadith ya Aisha wanasitu al-ashira banne mu nsaasi eky'ekkumi nakyerabira olaba obwesigwa mu kujula ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nabbi yakyogera naye ono mu kuleeta ebigambo bino yagaa nti wanasitu al-ashira eky'ekkumi nkoze eki nkyerabidde allahumma illa an takuna al-madmada nsaba allah ansaasire kibenga kwe kuyisa amazzi muki mukamwa seko ina kyofunyemu bwe batu bebajjulanga ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi kati mwe tubaga nti muwandiike wallahi nga mugaana hadithi eno oyinza okuba oyina gw'oyagala ogisomesa olaba ogenda okwerabira kati nze nkakasa ebigambo bye twabisoma naye singa tubisiimuulako kati ne tugambe omuddu nti tubuulireko 5 wallahi era bigaana okitegedde bikola ki bigaana naye nga ebyo twabisoma 10 ate buli kimu kiriko obujulizi nga bwe biri awo ku lubaawo kati okuwandiika kikulu agambye nti eky'ekkumi nkyerabidde naye nsaba allah kibenga eki kuyisa amazzi mu kamwa eyo nayo sunna ogigattaku al-istinshaaku naye nate njagala okukugamba nti munnange yinza okuba nga si yeeyo ako nako tukatwale kiyinza okuba nga si kyekyo kyeyajjukira omanyi lwaki anenza okukitegeera rawi alhadith kino kyagamba nti illa an takuna almadmada nze ŋŋamba nti si madmada kyeyeerabira kirala si kino madmada nayo mweri naye yagattibwa ku istinshaaku okitegedde al-istinshaku wal-madmada biriki kiri kimu kati wano waliwo eky'ekkumi ayogera hadithi ya Aisha ye takikola ki takimanyi takijjukira naye ffe bwe tukuŋŋaanya ahadithi ezoogera ku nsonga eno twakizuula ani ayinza okukiteeba esebo okuyisa ki okuyisa amazzi mu kirevu tekiri sunna tekyogeddwako ekiri sunna ku kirevu oba ofuna wuzu okukisosola okukikola ki okukisosola saamu engalo ng'ofuna ki amazzi gano ge waleese mu kyenyi gasobole okukola ki okubuna naye bw'oba tuli mu kufuna wuzu nogakampiseeko amazzi mu kirevu haza laisa mina sunan tekiri mu kye rawi alhadith agambye nti wanasitu al-ashira eky'ekkumi nkoze eki naye nsaba allah kibenga madmada okuyimunguza muki mukamwa naye ffe tuga nti nedda si kyekyo eky'ekkumi okyerabidde naye osabye allah noga nti kansuubire nti kyekiriwa kati naffe ensonga lwaki tukugamba nti si kyekyo ani ayinza okukiteeba kyeyeerabira hadithi eno eri mu Bukhari bwetyo bweri ne Bukhari yagituwa ngaera bwetyo bwekola ki yali talina lukusa kwongerawo kyataakola ki oli kyatajjukira gwe tolina lukusa kukyongerako olina gisomesa nga bwetyo bwekola ki bweri ani ajjukira eky'ekkumi nze nkimanyi mumwe muli wayinza okukijjukira barakallahu fikum ani ayinza okukijjukira esebo esebo okunaaba ebigere okunaaba ebigere si sunna mpaji za wuzu banne kyeyeerabira esebo alaikum salaam ffe tukkirizibwa atakkirizibwa ye Bukhari ne Muslimu yayina ku reportinga hadisi nga bwe yakola ki
nga bwe yajja naye ffe otusoma hadisi eno kuba hadisi ejja mu riwayati ez'enjawulo tekijja kuba nti hadisi sahabi mu yakola ki yeyagikwata okiraba wa illa ba hadisu ahadi hadisul ahadi kabonera akalaga nti hadisi nafu nti sahabi ono yekka yakola ki yeyagiwulira tewaliwo mulala yakola ki kati hadisi eno mu riwaya zaayo yajjayo rawi ono ki yakola ki ala wa huwa alkhitan okutayirira bwogenda mu hadisi ya abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu yagaa nti 5 min alfitra bintu 5 bya mu bubumbwa yazina sika اسم katumale adhan insha Allah tutambule barakallahu fikum الله أكبر الله رسول الله رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة محمد الوسط الفضيلة والدرجة العليا ترفع الله وبعث المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. وتكمي راوي حديث عائشة رضي الله تعالى عنه agambye nti wanasiitu al-ashira ekyekumi nkoze eki nkyerabidde illa an takuna al-madmada nsaba Allah kibenga kyeneerabidde kwe kumunguza amazzi muki mu kamwa naye ffe tugamba nti nedda kyeweerabidde kyajjako mu ahadithi endala tulabye riwaaya ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ate nga naye eri mu Bukhari hadithi ntuufu yagaa nti alfitratu 5 ebyobubumba biri bimeka biri 5. Abu Hurayra badaa bilkhitan yasuukana kutayirira era bino 5 bye yaleeta byonna mu 12 okuleka ki okuleka okutayirira mu 2 tekikola ki tekirimu wadde Allah okutayirira min sunanil fitra iri mu sunna z'obubumbwa okutayirira min sunanil anbiya sunna ya bannabbi min sunanin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama iri mu sunna zani z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Omubaka sallallahu sallama yatayirirwa
yatayirirwa era yatayirirwa ng'akyali muto ddala nga tannakula. Jjajjaawe Abu Twalibi yamukola ki? Riwaaya esinga okuba ennambulukufu ku ekyo ye yamukozesa omukolo gwaki? Gw'okutayirira. Okutayirira kuva edda n'edda si buli muntu nti akikola, wabula mu buli kitundu wabeerawo Allah gw'ajjayo n'ayatiikirira naki? N'ayatiikirira n'ekintu ekyo. Kati Omubaka sallama yatwalibwa n'akola ki? Ne bannabbi ba Allah bonna ne be tusalinaako bujulizi engeri ekiri nti hadithi nywevu nti okutayirira sunna ya bannabbi, tuli bakakafu nti bonna baali baki? Bonna baali batayirire. Tukubiriza lubeerera naddala abasiraamu, omwana wo mutwale bakole ki? Mutwale atayirirwe ng'akyali muto, lwekisinga okuwanguwa okusinga lw'omuleka n'akola ki? N'akula. Naye tuli bakakafu nti sunna eno abasiraamu abasinga bagikoze. Abasiraamu abasinga bakoze eki? Bagikoze. Obuzibu bwe bujjira, mulina abaana be muzaala mu batali basiraamu ate nga temubawasizza. Kati abaana abo ebiseera ebisinga bayitwako ibaada eyo. Kati omwana oyo bw'ajja musajja wattu n'akula ne bamugamba kitaawo yali muki? Kitaawo yali musiraamu, gw'osanga mu muzikiti nga si muki? Mutayirire, n'atandika okututawaanya, njagala kukola ki? Njagala kuntayirira. Naye nga ibaada eyo alhamdulillah abasiraamu baagitegeera. Abasiraamu bakola ki? Baagitegeera. Ate okumanya abasiraamu b'e Uganda baagitegeera nnyo. Bw'osiramuka obukulu tebakukkiriza na kusaala nga tebannakola ki? Nga tebannaba kusala. Baba baagala kusala olyoka otandika okukola ki? Olyoka otandike okusaala. Kigambo ekyo ekyokutayirira ffenna tukimanyi, oba waliwo abasawo wano, kigambo kirungi nnyo, kikuuma omuntu nga muyonjo. Nga muyonjo ebitagambika. Kusinga lwasigala nga si mutayirire, munnange nno kitaasa n'endwadde z'obukaba eziyinza okuyita mu kkubo eryo. Kale bw'oba oli wano nga toli mutayirire, lwana okulaba nga bakola ki? Allah w'ekitiibwa yeeyimirira obusiraamu bwaffe buno. Mwattu edda bwatusekereranga ku kigambo ky'okutayirira, nga tuli kisekererwa. Abawadde bakola ki? Era balina n'obugambo bwe bagambanga ku nsonga eyo obuluma, obulimu okujereegerera. Naye kati wallahi mbakakasa, gavumenti eno etali nsiraamu yeetayirira. Era kati ffe tukyamenyeka n'abantu illa fi adyaqi lhudud, kuleka mu mbeera entono ennyo. Tukusindika busindisi nti genda Emmengo, wallahi agenda okuvaayo ne kasoda nomunaye kanyo olwotusayo tuno tumuvuddemu ne kasoda bakamuwa. Babawa ne ssente. Babawa ne ssente. Kati lwaba nga sunna nnungi nnyo okuba nti n'ensi yategeera nti abasiraamu kye bakola kigambo kya buvunaanyizibwa nnyo. Alhamdulillah. Kale baddu ba Allah, ekigambo ekyo al-khitan kyongerewo, naye wansi wa hadithi ekyongerewo nti eky'ekkumi ekijjuliriza bino kwe kukola ki? Kwe kutayirira. Abakyala nga nsembayo na kano, abakyala okutayirirwa kwabwe kigambibwa nti ku mulembe gw'Omubaka sallama ne basahaba baalinga bakola ekintu ekyo. Ekintu ekyo baakikolanga, naye Omubaka sallallahu alaihi wasallama teyakinywezanga bwe yanyweza kutayirira kw'abasajja. Kintu ekyo abantu abamu abawalimu bannaffe abamu bakitaputa bubi. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yanyweza kigambo kutayirirwa nga sunna kuba ki? Ku basajja. Naye ku bakyala yayagala kulongoosa nkola gye kikola ki? Gye kikolebwamu. Nti yasanga omukyala sallallahu alaihi wasallama, naye omukyala oyo nga yamanyikibwako okukola omulimu ogwo. Nti omwana omuwala abaako ku bwereere bwe akantu akabeera wagguluggulu wano, kati baakakendeezangako ne bakola ki? Ne bakakola ki? Ne bakasalawo n'ekigendererwa ekisooka okulabika nti alabika bulungi wansi. Era ng'omusajja si bwe kiri?
omusajja bamutayirire alabika bulungi. Kati bakikolanga kulongosa ekifo ekyo omwana omuwala nga bwakula oba alina bba oba aliki ng'alabika buki, alabika bulungi. Ekyokubiri, akantu ako we baakakendeezangako kakendeezanga ku maanyi g'omwana omuwala ng'avubuka. Kigambo ekyo bamusobola okukitegeera. Omwana omuwala waliwo eddalu erikolebwa omwana omuwala olw'emyaka gy'akola ki. Kati eddalu eryo lyakendeeranga olw'okukendeeza akaki, olw'okusala akantu ako. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'asisinkana omukyalo ono amubuuza nti okyakola enkola eri gye wakolanga ki, gye wakolanga ey'okusala obuntu obwo ku baana abaki, abawala? N'amugamba nti ye. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amuyigiriza n'amugamba nti bw'oba okasala ogezanga nnyo okulaba nti osalako kaki, osalako katini, tokola ki, tomalaako. Okiraba? Kati nassu eyo gyerimu ekigambo ky'okutayirira abaana abaki, abawala. Then oluvannyuma kyazuuka mu basawo naddala mu mawanga agamu nga Egypt n'awalala ne Sudaani nti akantu ako omwana omuwala bw'akolebwako embeera eyo kirina engeri gye kimu affectinga mu bukulu. Okiraba? Kati ne basinziira ku buzibu obuyinza okukivaamu ne bakiwera, naye nga tebaawera sunna yaani ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nusa kati kivuddeyo bulungi nti omwana omuwala bw'akula ayina engeri kyafuna kye bayita albalada, nti abasajja abamu obusimu bwammwe bwafa, mukyala ne yeekoza n'ayogera ebigambo ebikunyonyogera, n'ayambala engoye ezikunyonyogera, n'osigala nga tokola ki, kiba kiyita albalada. Kiraba? Kwegambo olinga kwegamba toli mulwadde, okiraba, naye olwawo okuliyakitinga. Okategedde? Kati nti omwana omuwala bw'abeera mu mbeera eyo nga baamukolako akantu ako, naye afuna ekizibu ekyo nti bw'abeera n'omwami we alwawo omubiri gwe okukola ki, okuliyakitinga sexually. Kati ne kiba nga kimu affectinga mu bufumbo bwe n'omuki, kuba abasajja mmwe muli bazibu. Okiraba? Musajja bw'agamba nti emmere njirya ssaawa 7 agyagala mmeka? Agyagala 7. Kati omusajja toyinza okuva mu ddiiro gwe effujjo lyo otandika okunoonya omukyala, onoonya omubiri gwe dakiika 10 tolabayo kakola ki, ganti gana amahale nasasula gaki ga bwerere. Kati ne baga nti engeri ekiri nti kiyinza okuaffectinga embeera z'obufumbo z'omwana omuwala, ne bakola ki, ne bakiwera. Era y'ensonga naffe wano tetukikola ki, tetukisomesa. In fact wajjawo n'ebibiina ebyobwannakyewa ebikirwanyisa, kuba waliwo cultures ezikikola wano mu Uganda. Okiraba? Nga zirwanyisa embeera eyo, nga tebakikola bo mu busiraamu, bakikola mu culture zaabwe, ne zikirwanyisa. Era ffe tugamba muli nti bakirwanyisa n'amazima, kasita kibanga ddala kituufu kikosa embeera z'omwana omuwala ng'akoze eki, ng'akuze. Banneebyo ebyo ebintu 10 allati min alfitra, ebyombuki byolina okwekwatako. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikeko empeera. Seekaddamu tuddiremu ebintu 10 kimu ku kimu insha Allah mu bwangu, tewabiwandiise. La ilaha illa Allah. Mwali muyisa okusala enjala, ennwe z'engalo n'ebigere, ennwe z'engalo n'ebigere, ghaslu baraj. Barakallahu. Okulongoosa ennwe z'ebigere naki banneeyi hadithi eyo kansubira ntitugiganyuddwamu. Bwaba nga aliwo alina kyabuuza insha Allah akibuuze, bwaba tewali insha Allah tugende mu swala. Barakallahu fikum. Esewa
naam ese omuntu okola ki nedda aba musiraamu ajjudde obulungi naye aba yeetaaga okukyayirirwa okwongera okunyweza ekigambo ky'okwetukuza naye nga eswala bw'aba asadde neyeetukuza okusinziira ku busobozi bwe n'asaala eswala yeba ntuufu la basa bihi. Esebo seko badde olina kyobuuza mukimaliriza waliwo alina kyabuuza insha allah woba tewali tujjulukuke. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyira okusoma Qur'an. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusosola mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier.